Oluvannyuma lw'okukwata His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi olunaku olwajjo ne bamukwata ng'omubi w'akasimu ne bamukwata nga ekyonziira munnange olunaku olwaleero bakitegedde nti live ya Honorable Buwandike Derek gye yakutte nga bakwata His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ng'ekyonziira nga tanaba kutuuka bulungi mu ggwanga nga kubanga ali tannasayininga meaning ne Kyagulanyi Ssentamu tanaba kutuuka bulungi mu ggwanga era ennyonyi yamuleese ya Rwanda Airline yamulinako obuvunaanyizibwa kubanga bano bakutte His Excellence nga tanaba kusayininga nti atuuse mu ggwanga so Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yatanatukumawo mu ggwanga abasajja ne bava eri ne bamukwata mu bubi ekyokukwata His Excellence nno mu bubi olunaku olwaleero omukulu Minisita Kayindo Otafire avuddeyo n'ayisa ekiwandiiko ekyotondera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi olw'ebikola eby'ensonyi ebyakoleddwa abasirikale ba SFC bagamba nti tabamanyi era si yabaduumidde nti bano baduumiddwa omukulu Museveni awamu ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba abakoze okuduumira kuno okulaba nga bakwata abantu ab'enjawulo. Kino nno kyaswazizza nnyo gavumenti ya Dr. Museveni ne bwe twogerera kati ng'abakulu bali mu kutya bagamba akatambi kano nga katambudde nnyo kubanga Honorable Buwandike Derek yabadde live bonna ekyatuusewo kyali twogera kyabadde ku record era kyabadde live ate abaana akatambi bakajjo ne bakatambuza bagezezzaako nnyo okublockinga Facebook account ya Honorable Buwandike Derek ne munange ne balemererwa so kino kyabalese wala kyabaswazizza kyabaanise mu kuswala okungi bavuddeyo ne beetondera His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mbu abasonyiwe abaleke bye baakoze tebasi kye badde bagenderedde okukola era ndowooza baba bakimanyi nti no kye baakoze kyadde kimenya mateeka ga ggwanga lyonna era bwe batyo bamwetondedde naye nga twebuuza munaakolanga bino emirundi emeka era muneetonda emirundi emeka era ani aliwo agenda okubanga ali awo atudde kusonyiwa mmwe nga musobya bannansi we mubanyeeza gwe mukwate omukulembeze waabwe ng'ekitaliiyo mwani yali yabakutteko bw'atyo muye mwani yali abagambyeko so ebintu byonna mubikole nga mukimanyi nti akadde kammwe katuuse ak'okugenda nammwe mujja kiwulira ate nekyali ntandikwa butandiswa. Mwe mulaba ng'abakoze ekirungi ng'abakoze ekyamaanyi ennyo ne munange kano kagenderere ka lugendo lwammwe temumina gwe mugenda gamba kubanga bino mwe ababyekoledde era mmwe ababyetuusizzaako era buli kimu kye mukola mugenda kisasuliranga mmwe abantu oyo Museveni abibatuma obikola tagenda kubaayo munange nga babasasula buli omu bajja kuvunaana lulwo Museveni bajja muvunaana lulwo naawe akolera Museveni ebikolobero naye bakuvunaane lulwo so baganda baffe mikwano gyaffe naddala mu abali mu bitongole ebikuumaddembe abakola ebintu bino namulowooza nti bye mukola bya magezi oba bine kye bibagattako banange mwegendereze ffe tubalabula mwegendereze kale Kayindo Otafire twebaziza nnyo okuvaayo n'okwetonda okumanyiye Museveni tayagala kugwa defeat era tusuubira nti tetusobola kuvaayo ne yeetonda buli kaseera abeera ayagala yabeera ku top era bamutendereze yakoze kumbe munnange kiyakoze kya busirwa ekisinga era yeeyongedde ayisiisa obujulizi obugenda omukwasa bamusibye mu katwako twewa Otafire mu kkomera ate Museveni akyalina bannayuganda ensi yaffe mugiswaza temusobola kukwata muntu nga yakava bwati ku madaala g'ennyonyi ne mumukwata ne mumuteeka mu motoka ya security ne mumutwala gye mumututte waakiri mwandi mukutte nga bwe mwamukutte ne mumutwala ku kitongole kya migration ne bamala okumukiriyalinga nti akkiriziddwa okuyingira ensi kubanga essaawa zino bwe mubanga Robert Kyagulanyi Bobi mwamukwata nga yakabuuka ku nnyonyi kiba kitegeeza nti Bobi mu kitongole kya migration oba mu mateeka agafuga eggwanga
Bobi Wine tali mu Uganda essaawa zino kubanga teyayita mu mitendera mituufu. Mu bitabo bya migration tebimulina nti Bobi Wine yakomawo ali mu Uganda. Kyokka ate ab'ebyokwerinda ne mutamanya nti n'abantu abasigadde mu nnyonyi balina amasimu ne bakwata vidiyo ne baziteeka ku mikutu nga Bobi Wine mumugjawo ku nnyonyi ne babiteeka ku ma TV agali international ne gabiraga. Oba kitegeera inze mbirabidde ku CNN, ku BBC, wano ku TV zaffe Sweden eziriroko. Kati ffe nga bannayuganda tuba tuswala. Mbeegayirira ab'ebitongole by'okwerinda, Bobi Wine mwabadde mumulina emirundi mutwalo, mwandibadde mumulinda n'ayita mu migration ne bamala okumukebeera bulungi nti akkiriziddwa okuyingira eggwanga ne mulyoka bumukwatira awo. Aga Katonda mu ggulu awo mwalibadde musikowalinze eri international media, naye temusobola kugamba nti omuntu mumukutte olubadde okubuuka mu nnyonyi temumukkiriza kugenda ku migration. Kaakati kambuuzeemu ebintu bye yazze nabyo biri luddawa? Era omusajja bw'akeera ku makya n'agamba nti mwamubbye. Yes, kubanga ensi yonna yalabye nga mumujjerujja ku nnyonyi, naye omusajja mumuleke amale okuva ku nnyonyi nga mumutunuuliza amaaso abiri agende ku migration akiriyalinge ini migration ekebere n'ebintu bye byazze nabyo. Oba kitegeera mulyoke mumukwate. Temumukkiriza na kumukkiriza kubuuka kufuluma kizimbe, kubanga munda mujja kubeeramu abantu abaamu abatambula n'abakozi baamu nga tewaliwo kayosi. Naye mumukutte bulungi nnyo, mumutadde mmotoka ya security, temumukkiriza kugenda ku migration temukiryalinze. Kaakati essaawa zino bwe mbuuza Bobi Wine ali mu nsi ki? Era wabyakwerinda kyayinza okuvayo n'atugamba nti Bobi Wine ali mu Uganda. Ensi etegeera. Mbeegayiridde nze ndi NRM, naye njagala ebintu tubikole mu nkola entuufu. Ekyokukwata Bobi Wine ne mumutwala bulungi nnyo mu makaage, preventive arrest, mwakoze kirungi nnyo 100%, naye mwakikoze bubi. Mwabadde mulina okusooka okumukkiriza immigration emukkirize, kubanga immigration erina amateeka gaayo agagifuga. Era Bobi Wine yabadde talina walala wagenda kuddukira kube ekkubo liririmu lya migration. Ate era tewali nsonga lwaki Bobi Wine mwabadde mulina okumukwatira mu kizimbe omwo nga abantu okusasamala kutono. Kuba kati kambuuze security ya Uganda, singa mwagambye abakola mu nnyonyi nti mulindeko okufulumya abantu, ne bakiriyalinga Bobi Wine yekanawo ne bamugulira n'afuluma n'atambula majestically n'ayingira mu kizimbe kya migration, ne bamukebera nga tewaliwo musaabaze yenna amugoberera, bali mubagambye mu nnyonyi musooke mulindeko, kuba ekyo kikkirizibwa mu mateeka g'ensi. Oba kitegeera ne bamukiriyalinga nga tewaliiwo layini yonna emuliko. Bwe bamala omukiriyalinga Bobi Wine abamulinze eri ne batamufuna, nabana abere mu nnyonyi nabo nga beebuuza Bobi Wine alaziiwa, nga temumukutte mu nkwata mbi. Kati awo we mumuyingiriza mu ofiisi zammwe eyo ne mumutwala mu mmotoka ya security paka wuwe, ng'ensi tesasamadde, nga tewaliwo vidiyo yonna eraga nti Bobi Wine bamukutte bamukoze bwe bati. Bannanga aba security mbeegayiridde, sometimes mbasaba tumanye nti ebintu byonna byonna ebikolebwa mu ggwanga abantu balina kamera. Inze
benali ntandika okusoma course gye bayita criminology wano e Sweden yanne massage mala akola olulimi naye ebyo byonna byonna baabitulaga kenali nsomyeko akatono era kkiriza obaganda mmanyi bingi mbeegayiridde next time temukukola nsobi bwetyo mukozese emitwe mumanye nti n'abantu balina amasimu kubanga kyangu nnyo era kyabadde kyangu nnyo ennyonyi okutuuka Entebbe ebeera emanyikiddwa era buli muntu ajjidde mu nnyonyi eyo amannya gaffe abatambulidde mu nnyonyi ge gatusooka ku kisaawe Entebbe mubeera mumanyi bulungi nti Bobi Wine agenda kutuuka ku ssaawa bweziti ku ssaawa ezo ne mutegeka security yonna munda mu migration building abantu bonna ne mubajjako amasimu abakozi baamu ne mugamba abantu abalinnya abagenda okutambula nti mulindeeko ennyonyi ebudde bwe buti teri muntu ayingira oba kitegeera trust me ekintu ekyo kyandibadde kibeerawo essazi n'abantu bali badde beebuuza Bobi Wine yatuusa atya ewuwe Bobi Wine yali badde atunyumiza era twali badde tuwuliranga story ne kati twalabye firimu ne bagiraga ku international medias social media yonna ejjudde video eyo era abantu kati beebuuza abalambuzi abamu beebuuza nti kaakati omuntu babeera nga asobola okugibwa bw'ate ku nnyonyi migration emanya etya nti omuntu ono yatuuse mu ggwanga NRM gyempagira nsaba sometimes mupangise ku bantu nga ffe abalina emitwe lwakuba nti muyinza okuba mutulabanga abayaaye ne tufunye omukisa okusomako nga tusomesebwa abantu abamanyi 100% kye bakola kubanga inze manyi nti no mu SFC mulimu abadiguri mulimu abalina zi masters mulimu wa trained people bonna kyakabiri bonna abalimu bayigirize naye njagala mukkirize nti waliwo akantu akatonotono omuntu olusika abasinza ku banne kuba kati bwebuuzeemu nze singa edimizaya mbadde ndi mu department eyo nabadde sikkiriza Bobi Wine kumukwata bwe batyo mbadde tujja kukwata Bobi Wine majestically diplomatically nga teri muntu n'omu ategedde nga tewali na video yonna eragiddwa ate oluusi tewali na security personnel yali badde akkirizibwa ku nnyonyi wali kuba it's a matter of communicating noli ne pilot oba ne bali abakola mu nnyonyi ng'ennyonyi eneetera okulandinga kuba buli nnyonyi ebeera ne communication nti please temukkiriza basaabaze kuva mu nnyonyi twagalamu omuntu omu abasooka okufuluma Bobi Wine era mubabuulire nti n'omusajja oyo wa kitiibwa nnyo twagala asooka abafulume nga tali mu kanyigo bali tebajja kukikola ki era Bobi Wine ajja kufuluma agende mu migration yeekiri yalingi nga tebalina muntu n'omu amukwatidde ku nsawo ye atuuke wali mumukwate mumutwale ewuwe so mbeegayiridde abakola mu security njagala mumanyi nti ffe ekalangaalo twalwayo ne tutafuna mikisa kuyingira mu bitongole bwe biti naye ng'ate amagezi tugalina next time temuddamu kuswaza nsi migration kyekitongole kikkiriza omuntu yenna okuyingira eggwanga oba okulifuluma yes Kyagulanyi Ssente mu Robert Bobi Wine yanise abasajja n'obuziina bwe bonna batandise okwekuba gye n'abadde babafuuyira akagalo nga babagamba balungi batandise munango bavaamu anti ebikolwa bye bakola biswaza buswaza tebakyalina kye bagamba ggwanga ebyabwe byonna byasandikiddwa byakulozingiddwa kale nno Kyagulanyi Ssente mu Robert Bobi Wine elected president of Uganda ajja baanika mujja kwejjayo n'obuziina bwammwe mujja kukola buli kimu kye musobola okukola okulaba nga mweyanika ate mwewika nekka nga Kyagulanyi Ssente mu Robert Bobi Wine munnange tabaliiko ng'era talina kyayogedde
Ffe twabagamba bino ebintu mubitwala ng'ebyokusaaga naye nga obuzibu omubwezaalira. Obuzibu buno bwe mwezaalira tebugenda kukoma leero, tebugenda kukoma nkya. Busigala ku likodi. Bino byonna bye mukola bisigala ku likodi. Bannayuganda tutereka, tubalinze mu kaseera kali tulabe ki kye mugenda okwogera nga nsi ebajaajinga olw'ebikolwa byammwe bye mukoze ku bannayuganda ne ku bannansi abatalina musango. Ensi ejja bajaajinga ate buli mujja mujaajinga kinnoomu. Tebagenda kujaajinga na Museveni gwe akwata His Excellency olw'ebigendererwa bye ebirala.